Alien skin yesse era we watabaako muntu amudduukirira mu bwangu ayinza okwewa obutwa n'afa ku ebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwe. Era alien avuddeyo n'atuula ku mikutu gye gyonna n'akola obutambi obusasamazza Bannayuganda. Ono nno ng'avuddemu n'agamba bwe mukeeranga ku makya ne mumanya nti waliwo ekintuuseeko oba sikyali mu bulamu bwansi, mumanye nti waliwo abantu oba waliwo akabondo k'abantu abamu ababa bantuusizza kweyembeera. Era nga abantu abalinaanya alien oba abalinaanye alien bavuddeyo ne bagamba nti alien yeetaaga ssaala zokka kuba essaawa yonna ayinza okwejja mu bulamu bw'ensi. Gwe yabaddeko ng'alaba akatambi alien ke yakoze yabadde mu mbeera ki? Twetaaga otubuulire. Tuyinza okuba nga tuli wano mu samwasamwa ng'ebintu ebyogerebwa si bituufu, naye oba nga wabaddeko nga gw'omu ku abo abalabye amawulire ago oba balabye obutambi obwo, osobola otuwa ebisingawo ne ku ndowoozayo. Yenze Sheila Adita ali mu bakolera obutambi nga bwe buti. Jangu subscribing ku YouTube channel yange. Kwata akadde nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Teweerabira ku commentinga. Bw'oba okomentinze kituyisa bulungi nnyo ate era tumanya endowooza yo ku butambi bwe tuba tutaddeyo. Nabagamba ku mikutu emirala gyonna kwendi gwe wenna anneetaaze gwe kyolina okukola ku followinga ffe tujja kuba tubaterayo updates. Wabula ng'ate era embeera ya alien skin si nnungi. Gwe abadde takimanyi oba gwe amwagala oba gwe omu ku ba dies hard, njagala omanye nti essaawa yonna bandikubikira nti alien afudde. Olw'ebyo ebigenda mu maaso ebimuyinzeeko ebiri munyigiriza nga ye omuntu. Katugendeko mu butambi ate era tukomewo. Alien skin tali bulungi. Ababaddeko live musobola okunjulira. Era essaawa yonna singa tewaba muntu amuli kumpi tusobola okulyesitalinga amawulire amalala. Naye kyeyagala okugamba my brother alien skin oluddewo nnyo okuyigira mu bizibu ebikutukako. Njagala okujjukiza alien skin kino nkyogera nnyo gy'oli nti si gwe asoose okukuŋŋaanya abaana bagetaabo abavubuka abayira ebizibu ebyenjawulo n'ebikolimu baakola abantu agakolobero abamu basaavinga bibonerezo. So ne gamba nti find a distance with them. Sigambye kubakyawa naye manya wa w'okoma nabo. Bobi Wine oyo yeeyitako pulezidenti wa Gete bbanga ddene naye ng'asula magere ababanda n'abayaya bamuyitirira kamwokya. Bebe Cool oyo yakuŋŋaanyako babavubuka nga bamukiririzaamu era n'olwaleero abavubuka ba Gete bamuli mu ngalo naye alina distance nabo n'amagaage. Alien abantu bonna abajja beegatta mu bulamu bwo balina okubaako ekkomo we bakoma, abamu bajja n'ebizibu byabwe. Olwaleero alien ogenda kubeera mu misango ng'ekituufu kyennyini tolina bw'ogivaamu naye olw'okuba muli bonna b'osembeza si gwe yabaguza alien skin ne bw'oba baagala otya abavubuka kuliko abakyamu. Find your distance. Wabafaani bakoma mu bulamu bwo kubanga ebizibu bye baleeta bigenda kuaffectinga ne kaalyayo. Bino tukyogerera abamu balowooza ntukulwanisa naye nze genda mazima ge ngamba era lumu nakulabaawo ng'opaledinza abaana n'obusaale ne mugamba alien. Ku balabe olina abangi mu music industry b'omanyi obulungi ne b'oseka nabo tebakwagaliza kubanga wano mu Uganda teryayagala amusinga. Omuntu yenna asobola okwagaliza okubeera obulungi okusinga ye kitaawe yekka mu nsi eno. Abantu banooma, abantu emitima gibaluma ne bw'oba omusinga steepu oba olina kyeweyongedde buli muntu yenna ayagala ali wansi we. Nekugamba alien ku balabe olina abayitirivu mu music industry ne mu Uganda yonna kyekyo kipaleedinisa abavubuka abakuta obusaale. Enkya bwe banatta omuntu ne babafumita akasaale ne bagamba Uganda ya alien skin efumita abantu. So alien nabo bonna bolaba mu ndongo bonna boyita mikwano tebakwagala tebakwagaliza bonna banoonya ddi bw'oligwa ye Uganda era be abantu naye manye komu wawa okomya mafaani wawa okomya endongo n'obulamu bwa bulijjo
Alien walemu okwawula obulamu obwa bulijjo n'endongo, walemu okwawula amakaago ne fango ne foresti, walemu okwawula abayaye bageto dirwe babeera mu bulamu bwo, dirwe babavaamu, dirwe okola ki. Obulamu tosobola kuwangula alien. Bavubuka abo balina ebizibu byabwe, baliko agakulimu, abalala balina emisango, abalala batemu, ndiriyagetawo abalala bageto. So obutabeera victim. Ebyo bye biri mu bulamu bwa Alien Skin. Era nga wenjogerera abantu abamuwagira kw'oteeka n'emikwano gye n'eŋŋanda bali mu kweraliikirira. Tebamanyi kiki Alien kyazzaako okusinziira ku ebyo by'ayogedde ku mikutu gye egyamugaba n'abantu. Alien alaze obutali bumativu, n'ayogera buli kimuli ku mutima era n'amaliriza ng'asiibudde abantu. Wano kirese Abannayuganda, teekako n'abantu abamuwagira okweraliikirira, teekako n'okubanga babanga bateekawo enkesi nga bagamba kiki ono omwana kyazzaako, kikyagezaako okukola. Wabula ate nze nga Adita, nze nsiiba mbagamba nnyo abaana ab'obulenzi naddala mmwe abaakafuna amannya, mwegendereze nnyo ensi eno. Si buli kintu ky'okola nti kinyumira abantu. Buli kintu kyonna ky'okola suubira ofunayo ebibi oba ebirungi. Tuzze tulabula mwana mulenzi Alien Skin ebbanga lyonna nga tumugamba mukwano, jjukira engeri gye wajjamu okubeera ow'amaanyi, era y'engeri y'emu gy'ojja okukozesa oddeyo ku ttaka gye wava. Era ne tumugamba bw'oba omanyi ekyakuleeta ky'oba obeerako tokivaako. Wabula olwa Alien okubanga akola nnyo effujjo, akola ebintu ebitaliimu nsa, bireetedde Abannayuganda okumwetama, oba oliawo n'abandibadde bamwagadde oba bandibadde bamwagadde. Ebintu Alien byakola by'abantu bagwagwa nnyo era be bayinza okuvaayo ne bawagira enkola ze, ne bawagira ebintu byakola, ebintu by'effujjo, ebintu by'okutta abantu, ebintu by'okulumya abantu, by'okusosonkola abantu, by'obutawa kitiibwa abantu n'ebintuntu ebirala. Bannange, eno ensi gye tulimu abantu balina obulumi, eno ensi gye tulimu abantu baakoowa, eno ensi gye tulimu muntu asobola okukola ekintu ky'otasuubira na kusuubira. Ky'ofulaba tuba tubagamba mwegendereze nnyo abantu, tomanya kiki ogenda kugwako, tomanya Katonda ngeri gya kutegekeramu kkubo lino. Oyinza okwewaga n'ozimba n'omanyira abantu naye ng'omuntu agenda okujja mu bulamu bw'ensi mwana muto, n'okola buli kimu naye ng'omuntu agenda okusiraanya mukadde. Kati mugende nkukola Alien ebipali bizze bye mutambulirako ebbanga lyonna. Omwana asoose afudde, owookubiri afiiridde ku kitebe kye, egyo gyonna emisango giri ku ye. Essaawa zino eno azze n'akola akatambi ng'alinga alaama. Wabula tugenda kwebuuza omusango gugenda kubeera gwani. Ate nammwe abaana abato abakayingira ebintu bino eno ebya okubeera nga muli b'amaanyi, muyige okweggyako bukawawa obwo bwonna. Osobola okubeera gwe ky'oli nga tokuŋŋaanyiza guruupu z'ababbi, tokuŋŋaanyiza bantu bayaaye, bantu batemu, bantu bagenda kukosa bantu. Ojja funa emirembe. Ne buli gy'onookoma okuŋŋaanya obubondo bw'abantu abatalina mirimu, obubondo bw'abantu abasiru abagwagwa, obubondo bw'abantu abamenya amateeka, ogenda ggwa mu bizibu. Mmwe mwenna abalabye akatambi kano tubasaba musembeeyo n'okubanga muli mu kusaasira, teekako n'okusabira mukwano gwammwe Alien Skin.